nga bweri mu kaseera kano? Basibo ne banyabo naye mbalamusiza era njagala okwebaza Katonda abakuumye ate natumazaako weekend wedde kuba twakumukuuliziganya ku Lwokuno oluwedde ate n'olwaleero. Okusooka njagala okusaasira Bannayuganda mwenna abafunye ekyekango ate n'okubasaasira mwe aba Northern Region abatulaba bulijjo ate okusaasira abantu ba Omoro abaka Parliament baganda bange olw'okufiirwa ka Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah nkoze naye ebbanga ddene. Natandika okukola ne Jacob Oulanyah mwaka gwa 2021. Emyaka ndoza kati gigenda nga 25 something like that. Nga member wa Parliament yajja okukiikirira essaza lya Omoro. Jacob Oulanyah we yajira mu Parliament iraze nga opposition. Of course by then nga opposition by then twali tukiri mu nkola y'omugendo. Naye era nga abantu bamanyibwa ng'omanya nti ono Nobert Mao wa DP. Ng'omanya nti ono Agrawoli wa UPC. Kati mu kiseera ekyo Jacob Oulanyah yajjanga wa UPC. Era n'ebipande bye byaliko UPC byakuba mu kiseera ekyo nga yesimbawo ku Omoro County. Bajja mu Parliament mu mwaka ogwa 2023 tutandika constitutional review. Waliwo ebintu ebimu byali birina okukyusibwa naye nga one of the senior lawyers gwe twalina was Jacob Oulanyah. Kane mu kiseera ekyo newankubadde teyali wa NRM bamusaba okukyalinga akakiiko kabayita aka committee aka legal and parliamentary affairs committee. Mudoda mu kiseera kino baakaawula naye akakiiko ako kakola ennyo ku nsonga zonna. I think the same kubanga discipline was still there. Yes. Legal and parliamentary affairs committee nali member. Jacob Oulanyah nga my chairperson. Netukola ffenna bwe twaddayo mu Parliament y'omunaana nze ne Oulanyah tetwakomawo. Oulanyah bwe yaddayo teyayitamu nange bwe naddayo Mityana saayitamu. Oluvannyuma nagenda ne nkola ekkalamojja Jacob Oulanyah nga musango nakumula musango eggulu yali mukamulo ka Karabu funanga nti kati ennaku zino ndi South Sudan. Nabeere South Sudan mujjukirawo peace talks we zaabeererawo. Oulanyah yali part of the peace talks za Konyi bamawu n'abalala. Oulanyah akoma mu Parliament ey'omwenda. Mu Parliament ey'omwenda bw'akomawo yesimbawo kuba deputy speaker. Naye mu kukomawo okwo Oulanyah akomawo nga wa NRM yagira ku NRM because by then twali tumaze okugenda mu nkola y'ebibiina ebingi. Twamujjukira ebibiina ebingi tubigenda mu 2026. Kati wakati awo mu 2026 Oulanyah ayagala okwesimbawo ku bwa Yala agende mu East African Parliament. Biri mu kaaga awo ng'atandika kubanga manyi Yala tugironda kumpi kati nga bwegenda okulondebwa 2007. Kati genda kulondebwa 2022. Kati ne kwolwo akalu kaali kabaddewo 2006 kati nga 2007 tugenda kulonda Yala. Kanaga bwe yazze okwesonda gamba naga gwe tuli we NRM nagenda ekyaddondo afune kaadi ya NRM ne bamuwa kaadi. Ababaka bamugati gwe tetukumanyi mu kibiina nagenda ekyaddondo n'afuna kaadi. Bw'akoma nga alina kaadi mu kiseera kyali yesimu ne Danfred Kidega. Danfred Kidega naye yali mu Parliament ey'omusanvu naye ey'omunaana ayita akomyewo. Danfred Kidega nga twali tumumanyi yali youth MP. Kanaga butugeregeranya Oulanyah NRM yo gyofunidde wano jjo ne Kidega gwe tubaye naye Oulanyah ababaka NRM tebamuwa tikiti ya kwesimbawo nga flag bearer waabwe ow'ekibiina kya NRM ku tikiti ya okugenda mu Yala mu kalulu ka East Africa. Ekiseera kyawera Oulanyah n'alwamu of course n'agenda awumuddaawo jjukira tosobola kwesimbawo mu Yala ng'oli mubaka wa Parliament. So yesimbawo already kitegeeza nti yayisi mubaka wa Parliament by then. Oulanyah n'akomawo mu Parliament ye-11 ya 2011 ng'ajjidde ku tikiti ya NRM. Yesimbawo ku tikiti yaffe mu Omoro County. Kati bwajja najja n'asaba obwa speaker. Incidentally olw'okuba alina rekodi ye eya Legal and Parliamentary Affairs alina biki musajja lawyer mulungi annyonnyola bulungi amateeka ge ne tumuwa deputy speaker mu Parliament eyo ey'omwenda. Kati ye-10 Oulanyah tutuula naye actually twasooka kutuula nze naye namba Kiwanda nti njagala bwa speaker nga nti eti
tukoze tya tulumbe tujja kuwa speaker tujja empapula kyani ky'Oulanyah Kiwanda nze nkulembera kampeni z'Oulanyah biki time etuuka batugamba kati mu kiseera ekyo jjukira nti mwami Nsereko nga yeesimbyewo ye kuba deputy speaker. But anyway, the rest is history now. Oulanyah atuuka afuka ku mulundi ogwo batugaana batuga nti muwe Kadaga ekisanja ekyokubiri Sekega munajja ku mulundi ogujja ogwa 2021 akoze emirimu mingi. Ebintu ebisinga betusinga okwogera ojjukira ku Jacob Oulanyah ekisooka nga Mwami Ssekabira babadde batega yali ekintu kyakola babanga ekintu akyagala. Oulanyah asooka n'akola degree mu byobulimi economics. Yes, agriculture economics. Naye bwe yagimaliriza n'atula ndowooza mu katale k'emirimu simanyi nagangize okukola amateeka yali akyagala nadde n'akola amateeka n'akola degree y'amateeka n'agimaliriza of course alina n'emisomero gy'abadde asomye naye Oulanyah yayagala amateeka. He loved the law. Kyovola nti ndowooza agagendamu ng'akuze nga kyagendamu takigenze mugasi bugenzi olw'ensonga nti yafunye obubonero bwa senior 6. He went in there ng'amanyi ti kino ngenda kukikola n'omutima gwe gwonna. Oulanyah badde akunnyonnyola amateeka nga naawe atali lawyer okitegeera. We yabeera chairperson wa committee waliwo omuntu abeera nga lawyer ng'omuntu waali ng'omanyi bulungi ekintu kyayinza n'okuba nga mulimisa wakugomboola naye nga ye yabiyiga ye ntalina na muntu gwasobola kusomesa n'okitegeera. Naye Oulanyah nga naba kyeyalinze house buli muntu yenna engeri gya following engeri gyalagamu abantu rules of procedure n'ebirala ng'omuntu yenna asobola okugoberera. So he was even a teacher and ekyala abadde mwogezi mulungi. Oulanyah nga wamudde omuzindaalo was a very ekyakisinga obukulu nti abadde unifying factor. Engulu eyo tulinayo ekizibu abakyoli abalango ne West Nile butwogera ku northern that's what we are actually fe mugundi yaffe nga NRM ejo tuyita northern region West Nile akyoli ne lango naye abantu abamu badde traditionally nga tebalabagana newankubadde bali wamu be bakyoli n'abalango. I think historically babadde n'ebizibu bingi. Oulanyah abadde agezezzaako nnyo okugatta olunaku olumu alina ebizibu mu Apa is one of the forests eri wakati wa Kyoli ne West Nile. Ne tufuna ekizibu kino president agamba nti anayinza okukyalinga abantu bano ne tusooka twalayo wekibala Butime yali by then yali minister wa internal affairs ne bamugaana. Little did we know nti Butime bamugaana lwansonga nti olunaku olumu yali agaba district ya Adjumani bagamba nti yayingirako side wa of course ngabo manya abantu babakkiriza ku bitundu naye omuntu omuge bakkiririzaamu baga nti kale ona tukyalinga action twala ndi Dr. ne General Moses Sali ne bagaana nga bakyoli n'abalango tebakkiriza Moses Sali ne tuga nti okay kati Jacob Oulanyah bona ne bakkiriza naga nti okay Jacob Oulanyah asobola okutukulembera aba West Nile aba Kyoli ne Lango abadde n'ekitone ekyo ky'okugatta batugamba nti Oulanyah I think we shall get the information ku burial taata we Mulango mama we mu Kyoli. Kakati gundi ojaina erachovola ne bwe yasooka okujira okuti ate constituency zakiikirya ya Kyoli Omoro naye eri ku border ne Lango. So kati kiyamba nnyo kyamuyamba nnyo kuba nti is a unifying factor naye yennyini abadde akikolera. So fenga wanu nga national resistance mwenga NRM tandikirawo nga nzijewo bino wogenda okujjaawo kanzije tova